SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Bari bamara bisera guno mukwano sigwa kisera superstar wankuba ze wankuba kuba ngolina byokola binnemya byenkola okuva nze nakulaba mwana gwe namatira Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga, tuli Dubai. Binje byapeninze mu ggwanga lya Uganda nga tetuliyo. Naye ekyo mukisa omulungi bigeze okapeninga ng'ate abamu byapeninzeeko tuli nabe wano Dubai. Story ya Shiba mwagiwulidde, story ya Rahma Pink mwagiwulidde, story ya Jeff Kiwa mwagiwulidde. Bintu bingi bitrendinze naye messages zize banje muze mu inbox yange nga mungamba SB4 goli Dubai. Tunonyeze koyo kadama agambibwa okubeera nga yabbibwako Oluyimba lwa Rahma Pink era kyamukisa mulungi ndagezezzaako okumunoonya musanze Mogani Joani Cheswa oli otya Gloria ndi bulungi sebo Mogani Gloria oli bulungi ndi bulungi olambo buli butya si bubi just bwazeemu bulungu tano mtonotono tukamakola ku Facebook nga weekalakaasa Jeff Kiwa nze goyita kadama nga ku bwongo bwange kwotambuliza omuyimbi wo goyina mwesonyi oluyimba lwange mulekera promoting oluyimba lwange muve ku luyimba lwange ago magezi gange ati wange nze goyita kadama okitegeera sikusaba kati nkugamba oluyimba olwange mugwesonyiwe mwagamba writer yaguza oluyimba olwo mwakyusa file ku SoundCloud ne mu replacinga file ya 2016 ne mutuuzaawo demo kati muleese omuwala aclaiminga nti oluyimba yaluyimba myaka 5 emabega ng'era writer y'omu yampa oluyimba n'aluwa omuwala eyalukolakola be emyaka 5 emabega n'aluwa ggwe sekalakasa mba njogera mazima kulwanirira kyange wadde nkimanyi bakitutte tekijja kudda but kisingako n'oyogera ekiri ku mutima gwo buuza okukola ku SB4 Media abatulaba ku SB4 Media amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa the original superstar omu bwenti kadama ayina art naye nga art we bamubye ate bamwemulisizaamu lwaki ogamba nti bamubye art wo koza oluyimba olwo nalwewandikira newandikira oluyimba olwo 2019 nga ndi ne producer Nick Pro ku ngoma nenkwata pen n'ekitabo nendiwandiika oli muyimbi ndi muyimbi nga tonava Uganda eno mazeyo ebbanga ki nomazeeyo omwaka gumu nga tonava Uganda wali oyimba nali nyimba sebo ng'olinayo ku nyimba za videos ne audios ninayoko video ku YouTube ne audios ezili ku hawi okay mukatambi akatambula lwaki olaga nti olimba balubbirayike kyekiraga nti balubbye kyekiraga nti olimba lulwo kiraga nti balubbye lwansonga lyrics zange buli kye bakozesezza kyange mu luyimba olwo okitegeera kati nange kennyini ng'omuntu kye bagala bogamba nti oluyimba balutadde nze nendo recordingira wano nga producer alukoze ali Uganda luyimba kyo lwetwogerako baluyita superstar luno lwakoze omuyimbi wa Jeff oyo omuyimbi wa Jeff Rahma Pink lwe yakoze okay wagezezzaako contactinga ku producer yakolera oluyimba luno nagezaako nnyo n'amaanyi nga nakaluwulira yagamba ati nangamba talina kyakimanyiiko producer yakola oluyimba lwo ng'okyali e Uganda bamuyita Nick Pro ku ngoma okay Nick Pro we wamukubidde oba contactinze yagambye atya ye yangamba oluyimba tamanyi ngeri gye balufunamu kuba oluyimba olwo naluperformingangako si mu kifo kimu si bibiri okitegeera kati naye kennyini nangamba oluyimba tamanyi ngeri gye lwakoze eki gye lwatambuddemu naye bo eri side eya Jeff Kiwa ababbi b'oluyimba babbi oluyimba lwange bo bagamba writer balina writer yabaguza ki oluyimba oba yezaga oba zigi simanyi but nze simu meetingangako era neŋŋamba ye wabagamba nti yampa oluyimba olwo 6 years back aleete proof eraga nti yampaako ddemo y'oluyimba olwo ekirala sisobola kukola luyimba lwe oba tasobola kumpa ddemo eyo nga simusasudde ku ssente aleete ekiraga nti yanguza ddemo kale kuba neddemo bazitunda butunzi aleete ekiraga nti yanguza ddemo yo badde omumanyi gwe bagamba nti yawandisa oluyimba simulabanga nako mu bulamu bwange gwandi amukulagiridde Jeff Kiwa yansindikira kuba nayogera ne Jeff Kiwa naŋŋamba
genda ku police ekuyambe gududde ne mugamba nange gwosindika ku police bampereza namba ye nangamba nampereza namba y'omuntu ye gwagambe yamuguza Oluyimba nampereza ne demo y'Oluyimba boje bagamba eri ku SoundCloud bagiteekayo 2016 gwe writer Oluyimba kuva 2016 paka kati ng'oyina demo ey'emu koyimiridde kwambe amanyi fe nga tukola amawulire gano waliwo ebintu ebiri sensitive twakaza tutandire assistant nga nawe oli mukozi wa Jeff Kiwa nga mala tuzanyira ku mutwe kutambuza Luyimba nze sikolera bantu nkola nganzi Jeff Kiwa simu meeting nga konti twogere okitegeera gye bali abantu abagamba basobola okugamba nti omwana ono asobola oyimba omwana ono asobola omuteekamu ssente but woba tosobodde funa muntu akwatako kwe kusalawo n'ogamba kangende neeyiza amagye gange anannyamba asange nga nina we neetuusizza okitegeera kuba teri agenda kujja ku zero okifuna kati ze Jeff Kiwa simukolera Jeff Kiwa mwabbi Oluyimba lwange tekigenda va mu record no anti before tunagamba Jeff Kiwa ni babbi Oluyimba kwa Jeff Kiwa naye kimanyi yaguze lugule singa yaluguze yali defending the writer Oluyimba yali lese writer n'agamba nti gundi wanguze Oluyimba waliwo agamba Oluyimba lubbe writer talina kyanyega okuleka agamba bugambi oyo muwala namuwadde meeyo 2016 okitegeera kati ye nga ye manager owakabi ye Uganda e Kampala yali jeyo writer yamuguzizza Oluyimba n'agamba omuwala oyo nze yamuwaddemu n'aleeta ne proof than bo okusirika kiraga ki kiraga nti bakitegedde nti Oluyimba balubbye olwakadaama Oluyimba wagabe lyrics zezimu omuntu ali yayinza batamanyi kigambo lyrics kitegeeza ki ebigambo tuwe mu lyrics z'Oluyimba olwo bye bimu Oluyimba olwo bye bayimbye byennyini bye biri mu lwange no tuwe mu lyrics z'Oluyimba olwo kati nsobola olukuyimbiramu olabire ddala nti tewali kankuwe chorus mainly kuba kati yekijjayo bali bamala biseera iye guno mukwano sigwa kiseera iye superstar wankuba ze wankuba kubanga olina byokola binnemya byenkola okuva nze lwe nakulaba mwana gwe namatira so lwelo Oluyimba olugambibwa nti lwabbiddwa terugambibwa nti lwabbiddwa wabula baalubbye ate ne balukola kubanze kadama gwe bayita kadama sina bwogerero kudda Uganda nti munange bangambe ngende ku police nkole ki mpaabire okay okozewo kino kyokola kuba nalabya akatambiko waliwo kwanikati soyo bagikoze ne matiti yagipostinze kino kyokola oyagala kuzza Luyimba lwo oba okikola kumanyisa ggwanga nti nawe gy'oli oba wetabanga assistant ya Jeff Kiwa bamwe music ali wide osobola okufojinga kistory nekitambula nga waliwo kyoyagala okuyisaawo kikyogezaako okubeera nga okugusa mu kukola kino kuba tulabye abantu bangi naagala Oluyimba lwali lwange naye naasirikira ntenawatandikira kyengezaako kumanyisa ggwanga nti Oluyimba olwo lwange SB4 manyi kyekitegeeza okutuula n'ocreatinga script y'ekintu kyonna okitegeera ati gw'otaddemu feeling gy'oba otaddemu omutima ogwo n'okwagala okitegeera nze saagala kikumi kyo Kiwa kuba ne wogamba nti ogenda kumpa obukadde 5 mbukola okitegeera ekirala temutubbira byaffe kuba tuli bakadaama ffe bakadaama ffe tutambuza music wammwe ffe tupushinga ba artist bammwe ffe bwe muvuma obwakadaama ekitali kivumo mukitegeera so nze njagadde okuvaayo okugamba nti Jeff Kiwa woba okutte muyimbi wo mupya mutandikire ku kyammwe funa writer mutuuze mu studio awandike ekigambo kuva ku epaka ku Z omanye kyekitegeeza owandiika Oluyimba temutubbira nnyimba kubanga tuli eno bakadaama mwe bakirimaanyi mutuule mukole mufunemu oli ku ati wa kadama kotambulira Jeff Kiwa ate kati kankubuulire kino temugenda kuddamu kubba nnyimba z'abaana bya kisiru mbukuba tuli ku ddungu muli ku bwongo bwa kadama Kiwa oli ku ati wange nze sikutya okitegeera tosasula bills zange oba tuyita bakadama si kivumo muve ku music waffe anti okay
oyinza okuba nga right now onenya Kiwa naye nze nyizo ga Kiwa izo batalina musango nga nayo Oluyimba yalugula buguzi kuba birimu enjawulo nyinza okuba nga nze writer nga nawulirako oluyimba lwo somewhere oba wa producer nenakolagana ne producer nampa oluyimba olwo nenduguza Kiwa ate Kiwa si abeera n'omusango oba kitegeera si abeera n'omusango so before tonanenya Kiwa sooka onoonyereze ani yatunda oluyimba lwo onoonyereze ku right ono wagezezako okwogerako naye nayogera naye n'agamba ati nangamba mwana ebisitole biveemu oluyimba lwange ne mugamba gwani mbunze gye bbulu Kiwa ngamba yansindikira message eyamuwa oluyimba yamuguza oluyimba yani simanyi zaga oba zigi okitegeera ne mugamba oluyimba luki lwange kale tugeze nti Kiwa manager sikuvuma bakuyita okuba manager owakabye Uganda amanyi industry eno ne wetambula walizeemu gwomuntu omukulu ategeera sikuŋŋamba no already yategeera nti ze siri ku ground okitegeera yaligambye ng'omuntu amanyi management nti oluyimba olwo nalufuna mu ngeri weti ne weti naye omwana ono waba taliiwo kambeere nnyo ku right eyanguza oluyimba mubuzi oluyimba yakola ki yalugjawa Kiwa yaŋŋamba kimu genda ku poliisi ekuyambe ojalooza nkulimba oyo ye muyimbi enamba gye yansindikira yezigi nansindikira n'akagundi kalinki bofile gye bateeka ku SoundCloud mbu ye demo neddemo yoyo omuvubuka nze bagenda ogimpeereza nga mmaze kupostinga okitegeera kulwanirira kyange okitegeera wenadde Uganda ngenda kugezaako ogenda kumpeeza screenshot sezo nenyinamba yoyo writer ngenda kugezaako okunoonyereza ku writer ono ndabe kuba writer yabeera n'omusango gyolira okuba kuwabira wenna kuwabira writer wabula ono ye yaguze Jeff simumanyi simulabangako nange nalaba mu bifaananyi naye ayinza okubeera nga yaguze ekintu kyatamanyi nti kibbibwe nti oba kibbe n'agula ekibbe evo nti obanga oguze ekibbe tekikugjaako musango oba kukwata n'ekibbe ekyo tekikugjaako musango nono mutuufu okibanga kituufu oluyimba lulwe nga lwabbiddwa so nze kankubagaliza birungi naye ngenagezaako okunoonya kwono zigi oba ye zigi ngenzeeko okumunoonya ndabe kiruma nnyo okubeera naddala ng'omuyimbi ng'oliewe ng'oli muyimbi muto oba ng'oli muyimbi mupya n'owandika n'ofuba okucreatinga ekintu kyo n'ofuba okufumba obwongo n'otekamu nakasente kaddemo mu studio n'okola ekintu nawaleeta omwaka gumu oba bibiri ate n'owulira nga tomulala kituddemu kyennyini kiruma nnyo so gwe nawenna nga oliewe ng'oli writer oba ng'oli manager nga tolina kuba kugula luyimba lwa muntu yenna sooka omakakasiza ddala nti original content wuwe gwakuguza so kyakuyiga Mogani olimba osuubira nawe oddufulumya baalubye naye tekigenda vaawo nti oluyimba nalukola nange kennyini ndupushingako kyensobola naye era tekirivaawo nti oluyimba olwo lwali lwange kadama baalubba ati wange bwongo kitegeeza manager oyo owakabi wakoledde ekintu kya kadama kitegeeza I can do better okay nze mbadde nteesa osobola kudda ddi e Uganda nja kudda very soon kudda Uganda obanga passion kuyimba sobola okuliyetinga ebintu ebirala kusiya enkomerero yesu no balubye ensi etegedde okibanga kituufu ensi etegedde naye omusango sikutaba nnyo ku Jeff Kiwa omusango tunatunulira abantu balala bonna sooka otunulire producer yakola oluyimba olwo otunulire ba DJ baluwaako otunulire ne writer onagambibwa nti yawandiisa oluyimba olwo kwetogenda okumanya kituufu oluyimba lwabbiddwa lutuluyimba lwatambudde lutya so wenzire Kampala nkupromisinze ngenda kumbanga noonyezako ku oyo writer ngezeko okunoonyeza amakuba amatuufu oluyimba olwo gye lwavudde tulabe oyo writer yaluwandikidde mu studio ki kitegedde naye tolina kuggwamu maanyi writer yagamba oluyimba yaluwandikira yalukolera demo mu 2016 yalukola wa Buta Magical nencontactinga Buta ne mugamba muganda wange wekiti ne wekiti luno oluyimba olumanyiiko yangamba oluyimba sibujjukira okitegeera so byebyo music industry ya Uganda ekyali n'okukwatibwako n'omukono ogw'ekyuma mukyalimu vulugu mungi naye otukola ebintu nga bino osanga music industry yenaatereera naddala mu ngeri y'okulwanyira kwana abaana abato abayimbi abatandika tusobola okulekerawo okubeera nga tupreventinga okubabbako ennyimba zaabwe so obubaka obwesembayo bwesobola okugamba ku muyimbi lwa ku mapinki kuba ye victim yayimbye oluyimba
Rahma Pink sina kye mugamba kuba ye yayimbye but obubaka obwange kankubulire wa mama wange kuba oli mukulu mama wange kankuwa ekitiibwa ekyo naluyimba ate still olwange lukyasinga olulwo mu lugeraageranye waluyimbye but kirinze kyanva ku mutima kitegeeza olwange lukyasingira ddala olulwo wala kati ekyo nakyo mu rekodi mu ekiri kati yafuuse copycat wafuuse copycat wakopye kadama ate n'okoppa n'oli munnaffe naakye owedde Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga akatukulekezo ddeyo ku mirimu wonna okoyerawa dukolera mu dduuka wennyini we tuyise munda kuba abasinga bamanyi bakadama babeera mu biyumba tumanye waliwo ebifaananyi kye tubawulirako naddala abaana abali eno mu Dubai kirungi kubanga olina akalimu katukoleko ddeyo okolatata bakugoba. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga, subscribe, likinga, ate sharinga. Gwamanyiko ku story eno, jangu mu comment commenting oga nti tusabe uti magezi bwe gati ne bwe gati. Oba commenting ekyo na kyonna ekyo. Tuchaniriza. Comment yo tujaniriza. Nze muzukulu wa Kabajja, omugeye Sebunya, tusinzidde no mu Dubai. Tubadde ne Mogani, superstar, original. Omubwati. Okay, bera bulungi, weraba. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.